Miss Damamu sente ezazimbye ennyumba wazijjewa. Ebbanga lyewaka malambwa akadama sente ezazimbye ennyumba wazijjewa. Mwababuuza Miss Damamu agabuuzo gammwe muli ba inginiya. Muli ba inginiya ababuuza Miss Damamu gye yajja sente z'ennyumba oba muli ba URA. Naye abaana bawano munsobera muwakula entalo ne ku bantu abatalina ntalo. Lwaki temwesonyiwa Miss Damamu? Mukyala waggonjebwa, mukyala tali nnyo mu ntalo, naye era mumukolako entalo. Temwagala kuyiga bulogo. Miss Damamu mumwesonyiwe, nabalaba mwatandika dde okumusojja okuva lwe yadde e Uganda. Lwaki temumwesonyiwa? Bw'oba owulira Miss Damamu tomwagala mu blocking. Miss Damamu amma vaayo nkolereyo ka video kamu. Ongambira aba batakwagala bakublocking. Manyi mulina bu WhatsApp group obw'ekisirusiru obwo bumpalaniraako obwo. Muwakola ebitalo ebitalina makulu. Kati Miss Damamu talina ttabu, temugenda mukyaya bantu. Nange kamukwogera Miss Damamu mwagala kuba she's happy. Kadama waffe yakomyewo e Uganda mulamu bulungi. Kati mubadde mwagala ki? Ama Miss Damamu weerage. Funayo gendako ne ku bondi ofuneyo emmotoka. Obagambe yine emmotoka nagiguze. Gwe kiruma kimulume. Leave people to be. Kadama wava komyewo ali happy mulamu. Naye era mumukolako agatalo. Why? Ama Miss Damamu nze nkweyagalira. Abakuwala n'abagambe balinga ebbina. Bw'oba tonnaweza akasente kagamba nti bwe ntuuka e Uganda ntandikira wano tove ebweru ngenda kukulinda ku kisaawe nkusabulesabula amagulu. Kabya Miss Damamu agambye watukyawa banamwe singa mumanyi Uganda bwenyiga nga wakagiyigira okusettolinga okwo kuzibuwalamuko osooka ne weesonyiwamu emikwano n'ofokasinga. Okusettolinga kintu kizibu nnyo mu Uganda ng'ova bweru. Tomanyidde kusasula rent, tomanyidde kugula mmere, tomanyidde kusasula masannyalaze, gwe omukwano omanyidde kukeera kukola kwebaka kunyambuka. Kati kyogedde kyaki? Kibadde kyetakagisa. Abe Damamu tuwafunye Miss omupya gwe weebise Ali Muzungu. Onagambye nti Miss